Ng'eggwanga lyetegekera enkulaakulana ey'omugundu ey'omwaka gwa 2020, essira gavumenti ya Uganda eritadde ku kuganyulwa mu by'obugagga by'omu ttaka okulaba ng'etumbula ebyenfuna by'eggwanga. Pulezidenti Museveni agumiza amakampuni agayiikula eby'obugagga by'omu ttaka nti gavumenti yakubakwasizako mu ngeri yonna okulaba ng'eby'obugagga eby'omu ttaka bizuulibwa ng'eno y'engeri yokka ey'okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga lyattu Uganda. What we want is exploration, minerals, value addition and job creation. That's what is important. All these other little and on time. President okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lw'okukubaganya ebirowoozo ku by'obugagga by'omu ttaka olw'omulundi ogwokutaano olwetabyemu amawanga ag'enjawulo okuva ku ssemazinga wa Africa n'amawanga malala okuva e Bulaaya. Museveni agugumbudde amakampuni agayiikula eby'obugagga by'omu ttaka nti bagufudde mugano nga gwanswa okutunda eby'obugagga by'omu ttaka ebweru w'eggwanga nga tebabyongedde ku mutindo. That irrationality we cannot accept. We've got a huge program of electrification here. There is copper here. There is no point in taking copper here up to I don't know where. Then you bring back the the copper wires. What sort of economics is this? So the Chinese man who is there in Kirembe, I've told him, if you don't want to process that copper to 99%, please. The way you came, you. Wabula yamyuka akulira ekitongole kya Uganda Chamber of Minerals and Petroleum, Richard Kaijuka, ategeezezza nti ekireetera Uganda obutaganyulwa mu by'obugagga by'omu ttaka kwe kuba nti gavumenti ebadde yeesuuliddeyo gwa nagamba obutateeka nsimbi zimala mu kuzuula eby'obugagga bino. For people to put up mines, you must spend money and prove that you have a reserve with this amount that is commercially viable. That's what we have not done. Gavumenti ya kuno mu mbalirira y'omwaka guno yassaamu obuwumbi 13 nga zino zigendererwamu okuyamba ku kuyiikula n'okuvumbula eby'obugagga by'omu ttaka. Stephen Tulyargayo, Kingdom TV, amanindirire. This is Kingdom TV.